bannakibiina kya NRM bakakasizza olwaleero nti ekibiina kyabwe kyava dda ku bigendererwa ku kyatandikira oba ekyakitandisaawo n'omukulembeze waabwe General Kaguta Museveni yafa dda ku mulamwa akola bibyo ebimunyumira ebigenda omukomera mu ntebe n'okola famire yonna agiteeka mu kintu naye ate nga bannakibiina bonna abafulumya ekibiina olw'ensonga nti bo balina ekyabwe kye bafumba kye bali mu kutambayita batwale mu maaso naye nga si bakulaakulanya ggwanga Uganda. N'olwekyo ntulukweno baluguddemu olwaleero bakakasizza nti kisusse obwekirina okukoma kafuuse kamanyiiro General Museveni okulowooza nti ennannyini ekibiina ate yalina okusalawo kirina okukola ku kibiina kya NRM kati nno boogedde ebigambo egyali njagala tusooke tufune ebigambo bino naawe biwulire. Njagala kusooka na nsonga mbadde musava menu ebadde nnene menu nnene naye njagala ntandike n'ensonga eya mwami Nsibambyone gye yayogedde njejje ku likodi nti nawe wakyogeddeko mu kwogerako wano mu bipapula wano nti NRM SEC yatudde ku Musa Court negamba nti omukulu bamukooye okulonda ebintu yekka era bwe yali alonda komiti za parliament neki yalonda yokka n'aweereza lisiti. Medi ensonga eyavaako ku kino okusookera ddala President Museveni si yalonda lisiti y'abachairperson ba parliament oba abalala. Parliament NRM caucus leadership ye yakwatagana ne leadership ya ye yakwatagana n'abamu be balondamu abamu be balondamu omanyi ekibiina kibaamu olonjogera ku parliament mubamu zenjogera ku SEC anti kyenjijako mubamu basinya bennalabye mu lw'enzuuli nga batudde olina mwansanga mu toilet emabega wa kawunta nanyumiza ebiriyo ebyo byoyogedde sibiwakanya naye bempakanya yansanze mu toilet eri mabega wa kawunta Musa Court ne mugajja ng'ombuli kyekyo tonjogera kozi nnyabo sijja kwogera anti Medi kyengezaako tuli ku kino kyali kyebakuwadde amawulire matuufu naye nga gye bagatadde si gye gaggwa ekyalemesa SEC okulonda ba chairperson ba committee ne ba commissioner yali parliament yennyini. Ababaka beesitula baatabuka ne bagamba okusinziira nga bwe tumanyi SEC yaggwako abantu bano abakulira special interest group ebisanja byabwe byaggwako dda era decision gye bakola nga mu SEC tebindinga ebiteeke mu Luganda Lerinda katonyo si wakanya kyoga Honorable Bumali nze kankuwe somoli wenkola zebbaluwa nsomera nze sagala kuwakanya bibyo nze nkola goli gye yampadde resolutions party C anavunula ajja kuvunula Mpindi Bumali yennyini. Members express displeasure and discomfort on designation of commissioners of parliament, leadership of the sessional and standing committees of parliament were made without input of SEC in contravention of the rules of procedure for the NRM parliamentary caucus. Ekyo kyoboddamu Mede kyennyini kyenjogera kyoboddamu ekyo kugambe nti kivunule nti bwe baatudde ku Musa oli musanga mu toilet ampa bino baalaze obwennyamivu mawadde ne baminisita bali omusiramu nga ali mu suuti nzirugavu Kiwanda Nawulenga apaakinze tunudde eri waggulu swimming pool Mede bye bakuwadde n'ebiri mu bbaluwa sibiwakanya naye nkugamba nti President Museveni gwe bagamba nti bamuvunaana yalonda leadership ya parliament ya sector ne standing committee si kituufu nti yeyakikola. Nkugambye parliamentary executive parliamentary caucus ya NRM eri mu parliament oluvannyuma lw'ababaka okusituuka ne bagamba ne mugeza ne munjija ku committee wano ne mugeza ne munjija ku commission wano nsibira mu kooti kubanga olukiiko lwa SEC abantu abalutuulako ebisanja byabwe byaggwako dda aba special interest group kubanga bakoma nze njogera sewungu bakoma okulondebwa ebbanga ddene nnyo ebisanja ebikyaliko bye bisanja baabana aba mainstream
betwalonda lulinga tugenda okulonda bino ebyaba simanya akikiikirira abakyala akiikirira abaliko obulemu akiikirira abavubuka abakadde abazirwanako benne ebisanja byabwe byaggwako kati nga bagamba nti mwe mugeza ne mutusuula ffe tusibira mu kooti ngate nga tebali baraising kyali kituufu kakati kwe kusalawo nti olukiiko luno olwe executive olwe NRM caucus lolukyali mu mateeka lolutuule lulabe ani asobola okukyeyalinga komiti eno ku lwa pate era ekyo kyekyakolebwa n'olwekyo okugamba nti President Museveni yakikolanga omuntu eryo liiso lya mbuzi erirerekerera omubaazi ekyo medi nkikomezaawo ekyokubiri kyenjagala okugamba era mwami Nsibambi ayogedde wano naye ekinsanyusiza oluvannyuma mwami Katamba namujjako byayogedde mwami Nsibambi agambye nti omukulu Moses Kigongo yagamba nti nze ekikwatagana ye nga wamumanyi tasobola kutuuza lukiiko nga pulezidenti tasobola mulaba mukamwa kitegeeza ekusookera ddala kitegeeza nti ebbaluwa eno si ntuufu naye ntuufu naye njagala kutereeza ono ye alaga nti eno ebbaluwa si ntuufu kubanga pulezidenti Kigongo tamulaba mukamwa naye mwami Katamba ono amaze n'agamba nti pulezidenti yajja ne fayiro ze nga ze okusalako Anita Amongo obulago nga sigwayagala nga kandideeti we oluvannyuma lw'okufa kwolanya naye mwami Kigongo n'ayimirira n'amugamba nti pulezidenti twagiteekawo ono najja n'avuganya vice we n'amaana afuuka speaker n'olwekyo tosobola kuddira ono ate n'omugjawo ekyo akugambye Katamba nti President Museveni n'azingako fayiro ye n'agitwala nga bamaze ogambye n'azingako fayiro kale n'azingako ebintu bye byonna byazze okulwana nabyo n'abizza ebbali ekyo kitegeeza nti seeke oba mwami Kigongo president yagendera ku kya mwami Kigongo okusalawo ekyo n'olwekyo ekyokugamba nti sitalina tamuddamu abantu bataddamu babiri Honorable Kigongo manyanga SS ne President Museveni okusinzira ku bujulizi buno obuli wano mwami Katamba bwaleese bukulagira ddala nti ekyo si kituufu Medi njagala kudda ku nsonga ey'okubiri nga mbaze okulaga nti ekyo kya Kigongo si kituufu ekyo kituufu sebo Medi amanyi subugona abadde akutabanya towuliriza ngambye nti President Museveni mwami Katamba ono atugambye nti yajja ne fayiro ng'ayagala speaker mulala Kigongo n'amugamba nti nedda ono fege yaliko president twagiteekinga dda era n'awuliriza ebibyo bye yali azze nabyo n'abizingako n'abitwala eri oli adanyumiza mu toilet yaŋŋambye nti Anita Amongo abadde atayisewo alina okukoma era ne bagamba nanga nti nemugamba nga vice president simulabawo nga sira prime minister nga sira speaker deputy speaker simulabawo nti abo seeke yabagobye tebabaagala Museveni yabaleeta oli anyumiza Museveni yabaleeta konze nemugamba director nga sibaleba aba secretariat nabo twabagobye nze nkulabya oli anyumiza kinobere yagambye nze nga bwesya person wa NRM caucus ndina okubeera sinsiya ate nga nzikanya ne seeke ate siba bamemba siba chairpersons ba bukiiko nene ba commissioners kubanga siri mupya mu parliamenti nebye mbadde manyi mu parliamenti nga manyi nti bwe tubeera n'ensonga yonna for example tugenda kulonda ba commissioners ba chairpersons ba committees nga amannya ago wetugateekateekanga nga ffe mu office ya government chief whip amannya ago gatwaliwa museeke ekuliwa ne chairman waffe kati oluvannyuma amannya ago especially nga commissioners caucus netuula nga seeke emaze okukolako decision negamba kino kyetuyisiza caucus netuula caucus yonna wetuula ne batubuulira resolution eyavudde mu seeke yabadde etya seeke ne batugamba seeke ya propose amanya gano twaje twagalanga caucus muga approving nga teganaba kugenda ku floor parliament enaku zino tebakyakikola situjja kugamba ntaani nebikitegeeza weakness eva mu office oyo gwe bawa obuyinza okunoonya okulonda abantu kuba osobola kugamba nti olonze chairperson wa committee naye nga ne seeke tegitegeddeeko ate ozo n'omupresident ku floor of parliament
nga ne Secretary General wa NRM takimanyiko ate nga ye pato mogwa so tegeza wakyaliwo obuzibu ndoza owulidde era byange ebyo byange ebyo era ono kinobere nayogedde naye nga tikinobere mbulire ekituufu kyekiriwo Medi nkubuulidde wali mu lukiiko luli tewajja wano wali Ntebe naye abatagenda Ntebe chief whip yabagoba bonna n'abagoba ku lukiiko abatajja Ntebe mu musomo true or false wabona otya Medi olukiiko ate si chief whip leadership ya parliament leadership ya parliament yatuula era oba okyajjukira oba wagoberera session eyo ne leader of opposition yagamba tukusinzira ku meeting gye twabadde nayo olukiiko olwo Medi parliament yaluteekamu ssente nyingi ng'esomesa abamemba abatuula ku accounts committee abatajja babavunaana ki ababaka ekinaana abalina okujja abatajjako Medi nkumalireyo ababaka ekinaana abalina okujja twaliyo ababaka nga 35 esede omanyi wooteri esede empitirivu ze basasula ekyo kyekyasinzirako sipiika ne leadership ya parliament negamba nti bano ababaka abatali abazanyisa komiti zino ez'amaanyi ezitunuulira ensaasaanya y'ensimbi za gavumenti tetusobola kubaleka ku komiti zino katubawe komiti endala bafune abalala abasobola okuziweerezaako obulungi leadership ya parliament gyeyogerako erina obuyinza committees nga seketemanyi nga teye balonda Medi komiti zirondebwa ebiti abantu ba mirundi 3 era ababaka ba parliament abali independent ababaka ba parliament abali independent speaker yatuteeka ku komiti ababaka ba parliament aba opposition ba chief opposition whip aba whips be babateeka ku komiti kakati n'abe NRM leadership ya parliament gyoyogerako omulimu gwayo guli ki anti nkugambye ebiti ebyo ebisatu byenkunyonnyodde bye biteeka abantu ku komiti ez'enjawulo kati ababaka aba NRM ababateeka ku komiti ye leadership yaki no ye chief whip ebyo byaseeke byebweru ebyo byabwe byakunyumya kutereereza eyo wano parliament ebyo tebimanyi sikulimba Medi parliament tebimanyi badde eyo ne bagamba tukkirizganyiza mpindi abeere chairperson gundi abeere era komiti parliament esobola okugaana teyo mpindi gw'oleese okkulira paaka okkulira trade fe tumuganye era bwe baba basoma amannya ago babuuza parliament mukkiriziganya nakyo oba temukkiriziganya omulimu gwa seeke gubeera ki byabwe musakoti okay ng'olwokuba nti kyekibiina kibaako abantu abangi bwe bamala okukkiriziganya basobola okuyisaamu eddoboozi ne bawangula basewungu bwe baba bakiwakanya naye parliament wesituka negamba nti tetukkiriziganya nakyo kiryoke Medi njagala okudda ku nsonga endala eya new formation yeno yakwatibwa bubi buli omu nga amalala ne ego nga biyitirivu ku saidi ye Katonga nga biyitirivu ku saidi ye Najjanankumbi ne bagaana okusisinkana ku lweveemu okuteesa nsiba byono yayogeranga wano nnyo ku gundi nga mujje mu nnyumba twogerere omwo mujje mu nnyumba twogerere omwo kakati gye kyasibidde nga abamu bakugaa tetusobola nakuddamu kutunuulira ku FDC owulira ebigambo Semuju byabadde ayogera nti nze saagala era tteeka lyerinsibye mu FDC nze nvudde mu FDC naye tteeka lyerinsibayo lyerikyansibyeyo nina mwaka gujja baviire kakati olw'okuba nti bali mu mbeera eyo birekera ensibambi n'ekibiina kye basazeewo bakole ekibiina ekyabwe ekya new formation stampu eri nsibambi gye yayogerangako nti yabeera wali stampu bagimulekedde bo bafune stampu endala bagimulekedde stampu endala egenda okukola ewalala kakati ebyo byabwe katubasabire naye nze nakugamba kitegeeza ki mu bibiina by'obufuzi eri abantu tekiyina kubanga nakugamba Medi nti ebibiina bya wano nsiba byayonnyonnyodde bulungi nnyo bantu banoonya bwe babe convenience oba bakyogera bakya mu Luganda omuntu anoonya wagirira afune tiketi afune sente afune byebyo ebiri mu bibiina bya wano byonna noono bitaganjula temuli kibiina kiriko ekyo kubanga nakugamba nti ebibiina bino onakunyonyodde eby'Ghana eby'Tanzania bo bali ku bantu nakukyusa ggwanga naye wano
wano banoonya ssente ng'ono akugambye ekibiina kya Tanzania nti omukulu president bali bamuyise naggala nawo abopposition naye bano abopposition abaffe wano juza olutalo olubadde ku Nuupu obadde oluwulira musimanyi bakansala bagundi ba Nuupu bagenze ne basinkana prime minister ate ne mu lukiiko ne basinkaniramu ne president oli kansala bakansala abalondebwa okukolera abantu so mungu abadde alaajanira wano oluguudo lwe Busaabala alaajanira naye bali mu buyinza kubanga bebasobola oddukola n'olwekyo tosobola kwewala kukolagana mu buweereza bw'abantu oba oyagala okugenda mu maaso naye njagala kusembyayo ekigambo kimu Medi nali wano nenjogera ku bantu bano basewungu wano nembaga sewungu mu abasiba amataayi mu ba article ekibiina kya Nuupu mukifulumya naye ndi musanyufu ku bimu byotutembeetedde wano okuteesaako ogambye nti abantu abapya mu Nuupu bagamba bano basewungu abakadde abaseweereza ebisanja ebibiri ebisatu babaviire nabagamba wano nti ekyo kyekiseera ekijja era bagenda kubaviira omukulu Medio oba wawulidde oluyimba simanyi oba ogoberera ennyimba Bobi Wine yafulumiza oluyimba yayogedde ku onomola yani mpozi omita full figure mune wali wange n'ogenda nebyanli na temuti tujja kuganyulwa nga nize bateekemu sewungu yagambye omuluyimba agamba nti full figure twatandika nawe struggle n'omaana ogireka wakati n'ogiddusa naye nakuwadde nnyo kubanga munnange watugenda naye bannange bano Edi Mutwe Dani Magiki DJ Maxi Rubianiri mugenda kwambala engule kubanga ekiseera kyonna tuyingira nennindo okwogera ku sewungu nennindo okwogera ku muganda wange Empuuga nennindo okwogera ku bonna bano abaava mu dippi teri n'omu gwe bakonyeeko senga sewungu ono abadde alina ebirowoozo ebirengerera ewala nga wagambye nti amala obudde mu byobufuzi yandimategedde nti babagoba kubanga eri bano bafuuti soja bagamba mutufulumire mugende tetubaagala omukulu mwennyini principal afulumya luyimba anti gwe toli artist ndi artist bw'oba wandika oluyimba omuntu gwe manyi yawandika ennyimba bamuta Silver Kyagulanyi awandiika oluyimba okusinziira ku mbeera n'abantu bayagala okugamba obubaka kwe butambulira kati wano yabadde agamba baani yadde agamba bali nti mwe temufaayo gwotaputa Medi essanyu lyennina era senga Honorable Kyagulanyi ambadde kumpi wano mbadde ensika ya 5 ne muwa nanywamu ecupa ya soda kubanga nayogera wano amannya gano gennyini ge yayimbye ge nayogera wano muganda wange Makolo Kavuma nangamba nti oyo mpindi tagibwako adiisi kubanga yayogedde wano alonda aba Nuupu ye Nyanzi ate nga tulina omukyala namugamba asalawo abagenda okukwata tiketi ye chairman Nyanzi nange asijjibwako adiisi bwabadde tebunaziba amanya gennyini ge namenya wano gasalawo mu Nuupu okusinga oluyimba ne lufuluma nga gwe boogera sebo adiisi njijjibwako kati ndowooza kakati omusajja ebigambo alina bingi kubagenze n'okola enyanjula era nebaziza yakoze enyanjula eno senga bagibasomedde mu Luzungu wano twandyanguye abantu be bennyini senga kati beteesereza abali abatuwuliriza banditegedde obuzibu Uganda bwerimu in fact ekisalmalize nga bino byonna nti Uganda eri mu katyabaga Uganda eri mu katyabaga lwa nsonga tutuuse wakati w'ekisanja kino myaka gineta ebiri kitundu tuli wakati waje tuvunisa amakati akati kyensansiramu abalonzi bonna gibagenda maganja wotuse ku kiseera wotuse wa kiseera awo okirira tanso okukirira awo toto tuke maganja waffe oyingiremu mujinja kaloli abalonzi kyebalabidde kimu nti focus yonna kati egenda kuva ku kigambo kyebayita service delivery oba lubadde tonafuna za myuga oyinza obutazifuna obadde tonafuna za PDM oyinza obutazifuna kubanga ebibiina byaffe n'engeri gye twabiteeka ku misingi eminafu gitandise okuyuuga
era Musisi n'amala ayita wano tumala tufuna ekizibu wano mu December ono mwaka guno nga gukomekereza guti tuyinza obutaddayo kwogera ku kigambo kikwata ku development ensimbi ebigambo kubanga ekibiina nga kitandika kyandibadde kikuba na kalango nekigaa twagala okukola ekibiina basponsors mwenna abali eyo muweereze obuwagizi kugamba abantu nga benyini bakola ebibiina si bakulembeze n'ebibiina byonna abakulembeze bakola ebibiina ne bayita abantu kati abantu olutuuka kati abansi bambiwa natidde nnyo by the end this week abantu abasikasika abantu okubajja mu FDC nga baga nti ffe tubivuddemu tugenda nakola bibiina birala naye nga ate omusajja yali ajja nanga wano nga ninaanyi wano bannange tuule tukanye ng'abantu bayombera ku mizindalo abantu be FDC bonna nze nina abantu bange abampagiranga mu bululu bwange aba FDC abadipi naga nti tuli kuki ng'ekiseera kituuse abantu batandika osituka baga nti abane tuddemu ebibiina byaffe kati bitandise okutwogereza tuddeyo tutambule bisaasaana busaasaanyi tekiri mu FDC yokka tekiri mu DP tekiri mu NUP wokka in fact wawandiise ekigambo kya NUP wano kyamazeeka omwana yawandiise gwe ne ttiimu yo muwandiise ekigambo ekizibu ennyo NUP's bickering seems to have settled a little but the rivalry can still be felt among the ranks. There seems to be a rift and a suspicion between the new babies in politics and the seasoned former DP politicians in the party. Tulabika nti akagulumba wali wakalembereza mu NUP naye olwatika luli olwaffe bakola NUP nabana abaitwegattako lugenda lweyongera eno akatokota kakola ki bwekasiriira eno abalinda akatogo baga nti kajja eno wansi eno kasiriira abantu beetemya omuguju mawulire kugamba mukama atusaasire naffe tulina obuzibu ab'NRM era tulina okwegendereza kibiina tekibamira kino okutandika ab'NRM bennyini abali mu kibiina abalina ideology gyemumanyi gye muyimiriddeko nga mutambula mugenda nimuga nti abamu badduka badde eno abalala badduka badde eno lwaki mutandika okwebuuza ebibuuzo ebizibu kuba oli yagambye nti twagala tusebe tubuulira ani anajja nga candidate owulidde kati otandikira otya ku ekyo ekibiina awo oba okizimba oba okyabuluzaamu ayagala kumanya ate omanya otya kakati lwaki okubira enduulu mu masanganzira noweefudisa awulire nowanuupu awulire mulinde enkiiko zammwe nga zitandise mutuule wansi muge nti bane tutambudde tutya anti enkiiko zirina ekiseera kyazo enkiiko zo baziyita zirina ekiseera kyazo anti bwegambira ntituuze mu masanganzira nti ekisanja kituuze kibuusa amakkati kati buli muntu atandise okuba agitated abalaba ku katabo ke yali abawarabu Arab Spring eyo ndaba namwe mutazi kunyigiriza abantu abebengazi bwe batandikira kasuka amayinja munyigiriza abantu ne Libya manyi bwe eri kati simanyirize nkujjukiza kiri kyokka anti kati temunyigiriza abantu ebibiina kati tukole bwe tuti tubizze ku misingi emituufu omuntu ng'olina ffenna bana Uganda. This is a moral thing. Kuba kati buli muntu gyali akaaba kino kintu kiri moral olaba kyekisebunya bano bakyali ku nkoze ojjako Museveni wa Museveni anywa kacaayi ke ali mu kunywa kacaayi ali mu kunywa kacaayi tewali nkola ejjako Museveni togiwuliddewo kubanga buli muntu waali anoonya nga bw'ogambye nti banoonya bifo kubituulamu era bw'omala okituulamu kinyweze bunyweza oba otya kuba kati abantu baffe tosobola namugamba kati kibiina in fact abantu kati batugamba nti abe Katonga bwe taba ntaanya abasinga bagenda kujja independent katono nnyo mwe tulina kwogera mazima abantu Katonga abanwanyisa nsibambi ku mukiiko embaale ne Namugongo okusingira ddala nga bavumirira NUP
ne bagenda ne ku masanganzira ne ku mitimbagano kakati be banupu bane kyewunya no kyewunya kakati boogera nupu n'amanya nsogogera babaka ba parliament abasinga okuvumirira ne bakama bange ne bagamba mugenda mutya mu kino ekintu ekiri awo bonna wawuliranga bonna n'omukyalo oyo nga buli wagenda n'aba kakati banupu bambala bukofi era babadde yeri mu kusweyaringa be balayira be bagira wano be banywa buchayi kakati awaliwo obuzibu bunene nnyo temukyali kukoze oli atunaga nti mbalira wa kibalu banoonya kukoza walimva bagira bwati ngagira bwati era ne bajja wakati formation empya nga yetwala wevu ojja basanga pali n'ababaka ba parliament basatu bali bazze najja na nkumbi kusale diro netekawo n'ebimuli ne bababa we banatuula lukwago yatulawo na mukyala we nibaga bane abakulu mujje wano balinga tawala ku sawa 5 kunyaba balina ku 5 kitundu nga balayire eri wano banu ate ngate babaka ba parliament omote yayitamu ababene bayitamu lukwago yaliwo na byeru ye Uganda yaffe kataweri ati omulonzi gomnansi ayagala okulaba Uganda empya Uganda enkya Uganda ennungi agoyina kati okusalawo n'okwekenneenya engeri gyogenda okulondamu abakulembeze era engeri gyogenda okukuumamu akalwa engeri gyogenda okusitukamu okumenka okwekyanga okwekyawo okwekalakasa okujja gavumenti ya Alina Museveni kuba gavumenti ya Alina Museveni si ya kugamba kulinda kalulu tulina kumenka tulina kwekyawa tulina kwekyanga tugobe gavumenti ya Museveni awo buli kimu kijja kuteera ensi yaffe ekyakuba bulungi buli kimu kijja bakitambulira bulungi nga tusazeewo nga tukkiriza ne tulumba ate nalo Uganda ejja kutereera mbaagala nnyo mwena abaliko bwe bali kubaako Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo batayimweraba